simanyi mitwalo 12 z'abaana kumala mu gigi byonna sirina ssente neegi ekyo njagala nkubulire bwe baba tebamala mu gigi batuule balimala olulala nze nja kufaayo okulaba nti nnoonya bwe banaamalira omugigi ezo ssente sizirina kati eyo chapita giggalewo ekyeddagala kubira nagaye kubira ku maama wa kuyambe ku ssente kuba bwe mwatuulanga nga mwogere mulowooza eby'ekijegajega ebyo mbu kuzaala gwe wooli osaana na mwana omu n'abaana babiri baba bangi ku ggwe kati kuba akafaananyi bwe nva mu bulamu bw'ensi eno abaana bagenda kubeera bati olina obwongo bwonna obusobola n'obbagulira koota y'akawunga nze ngula emmere awaka nze ngula buli kintu kyonna ekiri awaka kati gwe mbulira omulimu gwe awaka ku family kiki ky'ocontributing ng'abakazi abalala balimu amagezi wapapa kufukumula baana bano omuntu akubuuza wali opapa kiki kye wali ogoba toyinza na kukinnyonnyola nze nkimanyi bulungi nnyo okutandika ebyo byonna ebyokuzaala omwana asooka zeeko ababiri oze otandise okunnyonnyola nga bwe weetonda simanyi saategedde biki byonna byali bya kijega kubanga eri bakuga nti zaala kyekijja okuyamba okwefuuza omusajja ebyo bakugamba bya kisiru fe abasajja tunulira abakazi bakola balina kye bayamba waka kati gwe mbulira awaka oyambawo ki ndi mu kubonaabona nakusasula kumalayo school uniform z'abaana nti school requirements ndi mu kubonaabona kumalayo school requirements mbu ate omwana yalwadde kakati olwedde ennaku z'omazeeyo nspendize emitwalo 10 ku ddagala kyokka nga n'eddwaliro lya bwereere kati onnyumiza mbu ate waliyo simanya emitwalo 15 za bino bwe yiiye engeri y'omwana wo gy'onoomubeezaawo nze bijja kukola bye nsobola ebisigadde biveeku sinze nakutuma okuzaala enzala ey'ekisulu omukazi yenna alimu amagezi nakugamba nti ne bw'ovaawo kati wootusula okutuuka ku main waliwo gundi za kiliniki bwa mirundi 3 buli kamu kalina family planning gundi gwe ku lulo kiki wali oyinza okukola oli okonyumize mbu simanyi mu kisenge tebaaliyo simanyi bitolooza nti nze ndi musiru owulidde sowooza nti nze ndi musiru senga ndowooza kati okyalina oli mbaana nga ndowooza kati owezezza na 8 10 kuba tolina magezi kade essaawa eno omuntu akubuuza abaana 4 okeera ku makya kutuula waka omunene gw'olina okukola ndowooza gwakukeera ku makya kusaba sabbuuni n'oyoza ego nagwo mulimu omukazi guli awo nagwo oyinza okugutegeera kade onyumiza bino eby'ekisulu ne mu bintu birala